Bismillahirrahmanirrahim. Omuli wa Salamu TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obudde butambula twali wano mu kifo kye kimu ssaawa era bwe ziti esabbiiti eyise. Olwaleero tukomyewo ku nsonga ezitali zimu, ku nsonga era programu ebeera mu budde buno enkizo y'Obusiraamu. Naye mu kutambula kw'obudde twongera okujjukiza abantu nti Ramadhaani etuuse, era ng'abawalimu bwe bagenda babajjukiza twongere okwetereeza, twongere okwetegeka, twongere okusiba entanda enaatuyingiza mu Ramadhaani, ate tutambuliremu emirimu gyaffe gibeere nga gitambula bulungi. Buli ssaawa bweti tubeera tuzze ne programu yaffe enkizo y'Obusiraamu. Mu studio tubeeramu ne mukadde waffe Sheikh Qasim Ahmad Kiyingi, omutesitesi ze Mustafa Muhammad Mutuhe, era nga mbeerawo okubeera nga nkwanjulira programu eno n'okubeera nga tugitambuza ne Sheikh waffe. Sheikh, tujja kusaba otwolere ku balabi salaamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathiran daiman ila yawmiddin, amma ba'd. Baganda baffe yonna gye muli, abalabi ba TV yaffe Salaamu Enganzi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh mujibali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bali kusomesa Allah kirize Ramadhaani etuuse, asiime Ramadhaani etuuse. Ntubakubiriza banoonye ssente mu makubo aga halaali, kubanga oyinza okusiiba Ramadhaani ng'osiibira bwereere, banga lyomala ng'olya haramu. Olwekyo batereeze ssente bazijjawa. Kikulu nnyo mu Busiraamu, Busiraamu okumanya ki ky'olidde, kivudde mu halaal oba kivudde mu haramu. Ozeera Allah yatukubiriza n'aga nti kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, mulye ebyo byonna ebiri mu nsi naye nga biri halaal, bikkirizibwa, Katonda yabikkiriza, ate nga birungi, tebibakosa. Ekyokubiri, agenda okusiiba wandigenza ennaku zino zonna wandibadde otuulako mu ddalasa oyige ahkaamu siyam, amateeka g'okukola ki? G'okusiiba. Oleme kuyingira mu ibaada nkulu bwetyo nga tolina ky'omanyi, osuubira kasita weeziiza okulya n'okunywa nga bikoze eki? Biwedde. Kusiiba ibaada nkulu erina amateeka, erina empisa, erina shuruutu, obulombolombo, erina mufusidaati ebigyonoona. Wandibadde mwana wattu weetereeza oyiga amateeka g'okusiiba. Ekyokusatu, man lam yajid man lam yakun ya'lamu dha nam, ekyo atakimanyi falyata'allam, ayeyigirize. Man lam yajid mualliman falyarhal, asibe yaggye kakiri tumusomese. Naye nga bamaseeka asiba engugu, baseeka bajjudde mu nsi muno, okyalina kyeweekwasa ya akhil karim. Intaneti n'ebyo, naye intaneti siwa gondi magezi muntu ataasoma at least kumala thanawi gyeyambisa ku nsonga za ddiini, kuba ye eriko bingi eyinza okukutomeza, ate n'abeefuula abamanyi ku intaneti baki bayitirivu, ate be basinga n'okukola ki? N'okuteekako. Ekyokusatu, ihsaanu nniya oba tashiih nniya. Genda okusiiba yandisaanye alongoose enniya, atandikirewo, kubanga bangi basiiba naye nga tebasiiba. Abamu basiiba kuba abantu bakola ki? Basiiba
nange kankole ki tamanyi kigendererwa tamanyi kigende nange kansiibe abamu basiiba riya bandabe riya banandaba batya teriyaga banandaba batya nga sisiibye nga yeniyaye naye waliwo abagaba banandaba batya waliwo abagaa nti okusiba tekuyingira mu riya naye teri ibaada etayingira mu riya teri ibaada etayingira mu riya ekyokubiri ekyokuna ikhilaasu tugyogeddeko eri abagenda okusiiba kubanga ikhilaasu kwe kuyimiridde okutukuza emirimu gyaffe tugijjemu abantu tugijjemu edduniya tugijjemu ekitiibwa okugenderera ekintu kyonna mu bintu by'edduniya tugendereremu Allah ekikulu ekisembayo kyetukubiriza abantu kidde eri bagagga basiibulule abasiraamu basiibulule temulinda babagamba nti layiratul qadiri olwabiri bwomusaavu berubakwani ekiro ekyabirimu omusaavu buli mugagga naayita naye liisa wadde oliisaayo 10 oba 2 oba 3 liisa ramadaani yonna okusinziira ku busobozi bwo kubanga mu kuliisa mulimu empeera mpitirivu puzzi kino kidde eri buli musiraamu yenna bwamanyi nti musiraamu naye nga mugayaavu mukubirize mu ramadaani adde ewaani ewa Allah lwaki kubanga tulina baganda baffe tulina bannyinaffe tulina mikwano gyaffe naye nga toyinza kumwawula ku atali musiraamu ne ramadaani etuuka n'asigala nga bwe yali tasiiba tasaala takola ki omwenge n'agunywa abantu abo mu ramadaani tugezeeko okubasika basiibe ekyokubiri tubimaze tugeze ku nsonga endala yakusaasira muganda wange Hassan Kimbugwe yafiiriddwa nnyina era yaziikiddwa eggulo Allah asaasire ennyaffe oyo nammwe abawe ekisinga obulungi ku duniya ne ku akhira ozi naffe abaabira atufiiriddwa omwana waffe gwe twasomesa paka ku senior 6 era abadde imaamu amusomesa wa Quran Mahadi Kakooza naye bakadde be Allah abagumye naye amusaasire ebyamuyitako ataasitula amadaala ge Mahadi Kakooza we Masaka gyazaalibwa enkoowe olwokubiri famire zirabika zezimu Allah amusaasire ekyokusatu ssebo embeera gye tulimu ey'ensi ebibaddewo mu wiiki eno neyo eri eyayita bika byamaziga naye tukoze tutya ekisinga okwewuunyisa byebyo byetulaba ku mawulire ag'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo mu bukedde olupapula simanyi New Vision simanyi Kamunye simanyi Red Paper empapula ezo nga bwozimanyi n'osanga nga oli baamuse naye lwaki baamuse oli yabadde atambula mathala mu mmotoka n'afuna accident ne baga nti ono ye yakoze eki ye yamuloza afuna accident ne bakwata ne bakola ki ne batta kati nsi eki gye tulimu omulala bamusanga mu kasooli ne bakwata ne bakola ki ne batta ebintu bingi kitegeeza nti eggwanga bwenkozesa ekigambo kino abantu oba banakitegeera ani anaalirokola kati ndowooza amakulu g'okulokoka gavuddeyo ani anaalijja muki
mu ddubi kubanga ebivve bikoze eki biyitiridde tewakyali kusaasira nam ekyokusatu kwe kutegeeza ekyokuna kutegeeza abantu ku program ku nidham eba nidham yeki system yettaka mu buki mu busiraamu singa abantu bali ku busiraamu singa tetulina nkaayana yattaka singa yaggwawo dda obusiraamu nabwo bulina system abazungu bagiyita lantenya system mugiyita mugyeyewo nidham al aradi ndowooza manyifu oluwarabu olwaffe setuli nnyo ffe twasoma sharia busiraamu bulaga ti ensi eno ffenna tusikira nsikire bwe tumala ogisikira tugivaako abalala ne bakola ki ne bajja teri agirinako tufe bajje basikire byetukoze eki teri nam agirinako buyinza bwankomeredde oba bufuzi okujjako eyagitonda wabula ffe yatutonda nga tukola ki mustakhlafin tugenda nam inni jail fi lardi ngenda kuteeka ku nsi ebitonde ebisikiragana kati ffe tuliwo myaka 10 ffe tunaabaawo ettaka lyolimu saawa eno myaka 10 omanye yaliriko emabega gwono olibaako 10 ekijja kitegeeza nti omuntu aba n'obuyinza bwalyo kasita alisasula ebbanga lyamalanga mulamu n'ebbanga lyamala bwafa liba lisikidde gyabalala n'ebbanga lyamala nga talitunze ate ettaka mu busiraamu bwomala okuligula liba liryo paka ku ttaka erisembayo wansi eyo nidhaamu eyo nkyamu eyokugaa nti ate omuntu aguzeeko kungulu muguzizza kibanja naye ettaka munda ki lyange muguzizzaako ki kyobola nti hadithi yajja negamba nti omuntu bwanyaga ettaka tuwikahu min tahti sab'i aradin bwonyaga kalubeere lutabwe luti lugenda kukuzingirirwako kuba kukola kintu kikuteeka mu bulago okiraba okuva ku nsi eyo 7 esembayo kitegeeza nti ettaka omuntu bw'aba aliguze liba lirye paka wansi gwennyiniryo ate ne waggulu paka lwalitunda kati eyo nidhaamu eyaki ey'obusiraamu singa abantu bali bagikkiriza la obusiraamu bulina ebirungi bingi tulina obiyigiriza ki abantu tulina obibayigiriza ekirala katonda yayawula mu nsi ensi n'agiteekamu amawanga nga kati uganda jakulaba abagisu bali bugisu abasoga bali busoga awo katonda yabasiimira era n'abateeka awo ttaka lyabwe era bonna balirinako ki bonna balinamu ki balinamu sheya kuba ttaka lyabwe abaawa ne buganda bali wano abankole bali nkole abaawa bali awo kati nam abantu bonna sawasiya benkana nam eri ekimutuusa ku ttaka okulifuna sente ze ekiri mulemesa sente ze nam kati singa nidhaamu eyo eba nti ate kyekituli mu butonde gwe woogula omanya nti wano ki wange era nze ninawo ki mukugamba nti abagundi obadde oga nti eyo kya busiraamu ne mu butonde bwaffe ne mu butonde mu butonde buggwe bwogula ekkooti eno eba yaani
Lyange. ate bwogula ettaka Lyange. kati oli akuguzizzaako simanyi ki ate munda wuwe Mpangisa. maama ana haadha Mbeera mpangisizza. kakati ebyo tetujja bigendamu naye tekyetaaga nnyo bantu kutandika kanyuga biki bigambo wabula tulabe ekisinga obulungi oba ebintu bisatu byonna bikulu oba ebintu bibiri bikulu sente kikulu la shakka fi dhalika omuntu ayinza ozaagala nazinoonya makubo agataliyo abantu nabo bakulu kuba gavumenti era ekolwa ki bantu n'ettaka nakyo kiki kikulu ebintu ebyo mu bukulu bwabyo era byonna tubyeguyiriza naye ate si kirungi tukulembeze ekimu ekirala tukole ki tukireke tukole adil wano yegundi yaffe kwe tutambulira bwewenkanya bwe twayogerako era tekyetwetaagisa nnyo nam kutandika oli n'ayima eno n'akanyuga oli n'ayima eno n'akanyuga ate ffe mu busiraamu tuvumirira ekigambo kino egundi aswabiya amawanga ye muntu kyetuyita aswabiya oba taasubu man yansuru qaumahu nam ataasa alwanirira abantu be ala ghairi haqi katali kuki ku kituufu waliwo okulwanirira abantu kuba oli muganda n'olwanirira kuba baganda naye bwe kibanga ekintu kinyigiriza oba tekinyigiriza kirungi si kiki afe mu busiraamu ebyo tetukola ki tetubirina bugenda na bwenkanya era twagamba nti ensi eno n'eggulu naki biyimiridde ku bwenkanya era awatali bwenkanya nam twabisoma nnyo mu kitabo ekyakola ki eyo tuvuddeyo teweetaaga ate kirala nakina abantu bakimanye nam Imam Malik yakyogera kuba Katonda yatutonda n'atuteekamu amawanga n'ebika nam litaarafu inna akramakum inda Allahi naye annaasu maamunuuna ala ansaabihim abantu bakwasibwa obwesige bakwasibwa obwesige ku ndyo zaabwe nti oli wa lulyo bwe luti kati ala sabili mithaali nze gwomanyi nnyo okusinga nze bwe neemanyi ate nze nyinza okumanya nga bwe weemanyi kati omuntu kyaba ayogedde nti ali kino kyekyo okuggyako nga bayina nnene nnyo gy'oleese ekola ki ekijjawo omuntu atali mulalu naganze ndi kino gwe lwaki omugye omusindiikiriza Shafiiki nagamba nzinze kawooya gwe n'omugamba nti gwe odongokara gwe toli omutegedde nnyo waliwo ebintu obusiraamu bwatunuulira wala kuba gwe kati omanyi nze nkumanyi nga gwe Mustafa naye simanyi taatawo jjajjaawo naye gwe ate okola ki nkulabidde wano Kampala ala sabili mithaali ebirala sikola ki sibimanyawo dhalika mablaghi awe nkola ki wenkoma bwe tuddayo sheekhe ku ntambula yaffe eno eya tuli mu bukulembeze mu siyaasa politics obusiraamu endaba y'obusiraamu mu bukulembeze ebintu byonna byoyogedde ttaka obutaba na busaasizi obutaba na kyera ogenda okulaba nga tuddayo mu bukulembeze omulundi ogwayita twalaba nti obukulembeze okusinga waga nti omuntu asinga alina okubeera n'ebintu bibiri okutya Allah neki Allah twaga nti obukulembeze buyimiridde ku mpagi bbiri obwesigwa obuvunaanyizibwa ne kuwa n'amaanyi n'omuntu nga mukozi oba abantu bw'okwasa obukulembeze amaanyi mulimu n'okusalawo mulimu okusalawo ebintu bino ebijja bibaawo sheekhe
tugenda okuwummulamu naye ebintu bino ebijja bibaawo tulaba abantu bafa bijambya bingi ebijambya abantu bakayanira amataka kiraga nti waliwo amaanyi oba tewali waliwo obwenkanya oba tewali waliwo obwesigwa tewali tugenda kuwummulamu naye bwe tukomawo insha allah kulikayo mu kuwummulamu okwo tukyagenda mu maaso ne programu yaffe enkizo y'eddiini ey'obusiraamu sheekh tugende mu kuwummulako tubadde n'ekibuuzo mu ddiiro nti ensi yaffe olwaliro mwe tuwangaalira embeera teyeyagaza ng'ovudde ne ku kyobwavu kubanga ekyo tuyinza okugamba nti kiyinza okuba nkivudde ku bugayaavu bw'abantu naki naye waliwo obutali butebenkevu waliwo abantu okuba nti bali ku bunkenke bantu bali banyagibwa bantu ne battibwa kiraga amaanyi kubanga mu kulembeze okusinziira mu busiraamu wano nga bw'otunyonnyola nti omukulembeze alina okuba nga ayina obuvunaanyizibwa ku bantu bakulembera n'ebintu byabwe ate nga yasingayo mu bantu ababeera basigadde kitegeeza ki olwaliro ffe kitulaba obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze okuuma abantu muyingiramu ebintu bingi kubakuuma nga balamu okubakuuma nga beeyagala oba toyinza kuba mukulembeze mulungi nga gwe okkuse nga bwotwala enjala ekola ki bwokulembera bayala oli mugagga bwokulembera baki bayala era eyo sisitimu si nnungi mu busiraamu si nsiraamu newankubadde nga waliwo abagamba nti jawe ekalbaka yattabiaka embwayo girumya enjala ejja kugoberera kubanga eyagala kyakulya naye eyo mu busiraamu si bwe tutambula yakikolako yali mukulembeze wa Russia yakwata enkoko n'agimaanya n'agijjako babiyita batya ebyoya byonna n'amala ogijjako ebyoya ng'eri awo etonnya musaayi manye ebeera mu bulumi yonna ng'eri bwereere kuba ebeesigadde bwereere naniko giwa obwokulya nga bwejja bwemugoberera bwagisuulira obwokulya bwemugoberera n'agamba abasajja be baminisita baani n'abagamba ekyo kyekitegeeza abantu bafuule nga beetaavu gy'oli bajja kukola ki bajja kugoberera bamuyita Stalin bajja kukola buli kyoyagala bajja kugoberera kubanga balina kye beetaaga naye buli wobalaga nti balina amaanyi nti basobola okwebezaawo tebajja kukola ki tebajja kwetaaga gaye tikyasinga okwagala bamwetaage oba babeere nga abeere n'amaanyi naye teyakomaawo eri wangi eri mu bitongole bingi eri mu bifo bingi naddala ku bantu abakozesebwa nga yajiduuna lukumata laish bafuna mmere ya lunaku kibabeezaawo nga balamu kibakangayo kibakwatirira kubeera n'okukkuta tebasobola kukola ki bawangalya kale bwerebwe kati okukuuma nam abantu okubasobozesa bafune ssente kino kyo kiyingira mu kukuuma abantu bo nam kuba wala tuutu sufaha amwalakum lati jaala llahu lakum qiyama nam emmaali katonda gye yabafuula ekola ki eyimirirawo emmaali eringa musaayi abantu beeyagala abantu baba bulungi bajja kulya bulungi abaana bajja kusoma nga sente weziri sente ze zituyimirizaawo kati omukulembeze abagamba nti when there is money you can breathe oyinza okukola ki ossa nti sente wezibaawo awulira ssebo kati sente kigambo kikulu era ffe abafiqi lislaami tulina daruriyatu sit ebintu nga omuntu yatasobola kubaawo nga biri mukaaga era obusiraamu n'eddiini zonna samaawi zaava mu ggulu zajja zabyegattako hifudhu ddiini okukuuma eddiini hifudhu nafsi okukuuma obulamu bw'abantu hifudhu annasabi okukuuma endyo z'abantu hifudhu almaali okukuuma sente z'abantu
hifidhu al aql okuuma amagezi g'abantu hifidhu al ird okuuma ebitiibwa by'abantu kati omukulembeze ebyo naddala ebyo ebitaano oba omukaaga alina okukola ki alina okubikuuma kati kyobuuzizza embeera gye tulaba eva ku ki mateeka butakola amateeka tegakola amateeka bwe bagaba tegakola kitegeeza waliwo ki buli kimu kifu waliwo obunafu singa amateeka gaali gakola nam ate amateeka ne gabanga teganyigiriza nga tegalinga nyumba ya nabbubi amateeka gakola teganyigiriza nam singa ebyo tebiriiwo singa embeera etambula bukwakku kati gwe tunuulira ensi eziteeka amateeka mu nkola gye tuddukira obuyambi lwaki tuddukira mu nsi z'abazungu eriyo enguzi erinaye entonotono kale entonotono terabika teri vahiri nti eri awo yeeyolese nti omuntu bwagitunira bwati ekyokubiri eriko mwana waani eriyo mwana waani naye bwabeera yeera tali awo nti omulabako bwoti okiraba munda ensi ezo gye tuddukira era betusaba obuyambi betukola ki nam sente baba zitaddewo nti zikole oluguudo zigenda mu gundi poziweeyo ez'oluguudo za luguudo ez'oluguudo ziba za ezeddagala zeddagala wahakaza so eddagala tezikula tezigenda ate wagundi nam ez'ebidiba katugambe ez'ebidiba nam sente buli kimu kikitambula nga bwekikola ki bwekirina okutambula kati awo mu Afirika nam tukikyetwagisa ate emyaka emirala oba 10 edduwa ekyusa naye Katonda ateekawo sababu zoteeka okwekwatako ffe tulina okwerongoosa kati oyinza okuzaala nga tuwasizza n'ogenda wejja kuleeta omwana era eyo oba okoze ebikola ki ebimuleeta naye gwe tuulewo ogaye Katonda ruzukuni waladan mpa omwana naye ngaoganya okukola ki amera bumezi olwekyo laabudda Katonda yateekawo asibaabu kati asibaabu esooka enkulu okutereeza abantu okubayigiriza bayige ebituufu ekyokubiri shuuru bilmasuuliya abantu bamanye bafiiringe muli obuvunaanyizibwa ekyokusatu kyetwayogedde wano mu aya nti al amaana erimu egenda bintu bimeka omuntu okuba obuvunaanyizibwa alina okuba n'ebintu bisatu kutya Katonda butatya bantu amateeka ga Katonda butagawaanyisamu muwendo muki muwendo gwa layisi kati twalaba empagi zaki z'obukulembeze ziri bbiri alquwa wal amaana amaanyi naki n'obwesigwa era nitugamba nti amaanyi go gasinziira ku buli kifo waliwo aweetaagisa amaanyi ag'obuyigirize nam newankubadde nga buli kimu kyetaagamu era obuyigirize newabaawo aweetaagisa amaanyi nam aga kati ag'omukono newabaawo aweetaagisa amaanyi ag'essente newabaawo ageetaagisa amaanyi ag'obuyinza ebyo byonna yekuwa g'emaanyi ne tugamba nti kuwa yeesinziira ku kifo amaanyi gasinziira ekifo mwoli nam waliwo bagamba amaanyi tegalya gayamba ku magezi amaanyi tegakola ki kitegeeza ati awabadde teweetaaga embazzi tewaata kitegeeza ati awabadde weetaagisa ate maanyi malala agatali gaki ga mukono
hadisi tugisomye emirundi egiwera abalamuzi ba mirundi 3 omulamuzi amanyi amazima n'agalamulirako oyo wa mujjana ne tulaba omulamuzi amanyi amazima n'atagakolerako oyo wa muliro ne tulaba omulamuzi khadha baina nas ala jahal alamula wakati w'abantu naye nga takola ki tamanyi oyo waki naye wa muliro kati n'obulamuzi naam n'obukulembeze buyingira mu buki mu bukulembeze ekitegeeza omulamuzi n'omukulembeze tewali njawulo kuba naye alagira naye omulamuzi alagira n'omukulembeze alagira naye newankubadde nga kati babikola ki babyawula naye abakulembeze babeeranga baki balamuzi kubanga kadha kitegeeza okusalawo esebo kati empaji ezebbiri zetwayogerako alquwa wal amana omuntu okuba nti alina amaanyi ate mwesigwa naam okuba nti bisangibwa muntu omu kaliiro ekyo kitono ojja kusanga okulaba ng'omuntu mwesigwa nnyo naye nga munafu talina nakasobola kukolabagamba nti awe gundi tasobola kufuga oyo tasobola kufuga gwa alina amazima mangi byebabeera n'okusoma yasoma naye alina amazima mangi tajja kusoma waliwo omusiraamu omu ali wa byabufuzi yesimbawo waliwo omusiraamu omulala nagamba oyo tasobola kufuga ggwanga oyo azukka n'asala ne layiri oyo neswala asoma kunuutu naye baswahaba baali nagamba oyo tasobola kufuga ggwanga furusanu nahar ruhbanu osanga ali ategeeza nti baswahaba bafuga ensi eno kumpi emyaka gyawera ebyasa byawera era abantu ne batandika okugenda fidduwa islamiya okunoonyayo irimu ne bayiga obusawo ne bayiga ebintu bingi nnyo nga babijja mu nsi zaki z'abasiraamu naye baali ekiro batya nnyo katonda ate ng'emisana bazira kati kisinzira woofugira sheekhe wookulembezera baali abantu balabika baali bazibu okusinga ate ab'omulembe guno naye kati amateeka singa gakola n'abateekesa amateeka mu nkola nga beebo naye juzi amawulire era mwagalaba ng'owa poliisi bamukwatidde mu bubbi kati yo yakwasisa ki amateeka wano ne wabaawo ekigambo bakyali kituufu oba si kituufu embwa za poliisi babba ebintu zigenda okununyiriza basanga ebintu biri mu toyireeti yaki akwasisa amateeka kati akwasisa amateeka naam shekhe fedduwa tusaana ya kidiba kya zamuzamu era mu nsi ezimu sijja gamba Uganda bozza omusango naam n'ogenda ku poliisi allahu akbar yamusuuna babanga enkwa ebadde teyina kekola ki shekhe kati banzibako akagaali ndi mwana muto ne bakatwala ku poliisi kannemerayo kata nange bansibe ng'omubbi bamukutte n'ebintu babikutte ne bigenda ku poliisi naye okwesomba okgenda ku poliisi kata nange bansibireyo era akagaali ne kannemerayo kati abakwasa amateeka oba beetaaga kusomesa kuddaabulula naye nga mukuddaabulula nabo oluusi baba n'ensonga omuntu buli lwotamuwa kimala ate nga ayagala akole ebyo webikola ki webityo ebirina okutambula kati ijtimaau lquwa al amana fi nnasi qalil omuntu ayinza okuba nga wamaanyi nnyo naye nga si mwesigwa ayinza okuba mwesigwa naye nga siki ate nga zempaji eziyimiriddeko kitegeeza nti olwo obukulembeze ababusobola batono kyova olaba nti Umar mu bigambo bye ebyamugibwako yagaa nti allahumma ilaika ashku jalada alfajiri wa ajiza athiqa
omwononefu ndoopa gy'oli Katonda oba nsinda naam ow'amaanyi mwononefu omuntu alina amaanyi mwononefu alina obuyinza amaanyi golaba nti ne bwoba omulagidde ekintu oba omukwasizza mulimu amaanyi muki alina mayitirivu kyankalamu naye ate fajiri gwe kati ebintu bona obikwasa omwononefu olowooza binaatambula biti naye mu amaanyi muyitirivu naye mwononefu ate fiqa omwesigwa ate munafu olw'obunafu bwate naye tojja kusobola mukwasa nina omulimu bagenda kunzimbira ennyumba njagala kunzimbira nnyumba waliwo bafundi babiri omu munafu omulala w'amaanyi naye ow'amaanyi mwononefu ow'amaanyi anaagizimbira mu nnaku nnya mwononefu seminti ajja mubba emisenyo tegijja kutuuka azimbe akole ebitakola ki ebitawera ate omunafu agenda omwesigwa munafu tasobola kuzimba azimba mpola tasobola buli lunaku tasobola kyotegeeza ekyo kati gavumenti enamba oba kitongole kiramba athiqaatu kathiruun abeesigwa abasobola abeesigwa bangi naye ate banafu era bijja kubeeraawo bireme kutambula ate omwononefu bona obimukwasa ow'amaanyi bona obimukwasa ojja kusanga nga mwononefu olinga kyotegeeza nti abasomye abategeera ekyokukola ate bwononefu si kyentegeeza sige maanyi gotegeeza Umar ibn al-Khattab yagamba nti abandi badde n'amaanyi ate baki nga bw'anaakola omulimu bw'anooba omukwasizza ekitongole w'amaanyi naye ate muki mwononefu obwononefu bwe kitegeeza byonna byagenda okukola tebiriiyo ate omwesigwa gwe wandikwasizza ate ye muki talina kyajja kukola sheekh kyavaage nti falwajib naam falwajib fi lwilaya fi kulli wilaya al aslahu bihasbiha mu buli wilaya naam mu buli bukulembeze mu buli kitongole mu buli ki tulonde asinga alina ebisaanyizo okusinziira ku kitongole ekyo naam ekitongole mathala kya byantambula ani akisaanira okitambuza byentambula abimanyi yinginiya ate pega masanyalaze oleeta kasimu kingi omusomesa shekhe omuwalimu فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة bazze babiri omu amaanyi mangi asinga ku mulala ate omulala mwesigwa nnyo yasinga ku munne tukola tutya quddima anfa'uhuma litilka alwilaya ana asinga omugaso mu kitongole ekyo naam mu kifo ekyo gwe tukola ki sinsonga munafu sinsonga mwononefu betulaba nti ekitongole ekyo kyetaagisa bwesigwa gwe tukiwa betulaba nti kyetaagisa ki maanyi gwe tukiwa naakugamba ewa aqalluhuma dararan fiha tajja kikosa nnyo n'agamba tukulembeza mu bukulembeze bw'entalo arrajulu alqawiyu shajaa wa in kana fihi fujur ewa bukulembeze bwa ntalo tukulembeza ow'amaanyi omuzira newankubadde ng'alimu obwononefu sheekhe ngenda kusaba okomaawo kubanga gye tulaga Shafiika agenda tukubisa masanyalaze kati okutujja ku seeti naye ng'ate ndaba wootuuse ate bulijjo we tulinda
kati biidhnillahi taala naam omulabi omulungi tukusabawo wennyini noti nga nitukomye wano tulina abantu babiri omu munafu omulala w'amaanyi naye omunafu mwesigwa ow'amaanyi muki mwononefu kyokka waliwo ekifo mwe balina okugenda tuteekebwani insha allah omulundi Ramadan waijuli yonna gy'oli muyizi waffe tukutumidde nnyo ne Abdul Wahab Ssenyomo lecturer muyizi waffe lecturer Makerere n'awalala tukutumidde nnyo mashallah n'abalala yonna gye muli. Salaamu alaikum.